Eyali ssentebe wa disitulikiti ey'Ekikube Peter Banura aziikiddwa kawungeezi ka leero ku bijja bya bajjajjaabwe ekigaya Sel mu tawuni kanso y'e Buhimba Ekikube. Omukulembeze w'eggwanga akiikiriddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja. Mu bubaka bw'amutisse ono atenderezza obukozi bwa ssentebe ono obutebalirira olw'omuntu wa bulijjo. As LC5 chairperson, it is evident that he had earned the trust of the population in Ekikube district. He will be remembered for all the developmental projects that he initiated in Ekikube district. It is my prayer that God grants the bereaved family the fortune and courage to go on through this trying moment. Ye minisita w'ebyensimbi Matilda Kasaija avumiridde ekikolwa ky'okutamiira ate ng'ogenda kuvuga ekidduka kyagamba nti kyekisinze okuviirako obubenje mu ggwanga. Speed. Kandi nakano olaba omanyira wagira kano aidha byama namuli mukashomere obugendo bw'ekyalula. Ye Ssaabaminisita wa Bunyoro Andrew Byakutaga agamba omugenzi abadde muwulize nnyo eri obukama bwa Bunyoro. Ewiiki ibiri eziwire akaba mu ofiisi yange ng'okwabaire akola bulijjo era twahanuula ebintu bingi kandi omubwebundazibwe ebyabadde alina ebizibu bingaine enkaaga kumanyire bwebembezi okububa yejaga balina olwano mulimu mukuhanuulamu nasana talina kizibu naseka nabaza kurungi ogwo mwebembezi omulungi. Ye munnamagye yawummula Meja John Matayo Kyaligonza ng'ono ye ambasada wa Uganda e Burundi ng'omugenzi abadde mutabani we ategeezezza ng'ono wabadde muzaŋŋanda wadde ng'abadde akyali wa myaka mito. Ate Peter abeera alyoha aleka asomba abantu bano bonna yabasomba ata nanyonyereza notekubasobola. The Lord gives and the Lord takes. May his name be glorified. And the Lord will never leave nor forsake me. And Sasa, may his name be glorified. And I want to thank everybody who is here celebrating the beautiful life of Peter Banura. I met Peter 6 months after my university on a Thursday morning, 23rd March 2006, at 8 o'clock in the morning. Peter Banura twekaire nawe ali munywani waitu kandi atakwerabya nka boss. He has been my friend. We have been working together politically, economically, and everything. It is at the moment that we are sending him away today. He was also a passionate patriot whom we miss a lot. He personally has been my friend. Kamenye kambisa kurura tukurakurana nk'obulolerezi. Aikanyanye kambisa muno kurura twateka ebyombeko mu Kikube district ekusakutayiza ekanisa. Omugenzi yafiira mu kabenje akaliwo ssabbiiti ewedde e Butyamba mu disitulikiti y'Ekikube.